emiko gya PASS PLE. Emiko gino gifuluma buli Monday era ne giddamu ne gifuluma ku Lwokuna. Ku Lwokuna mubeeramu exercises ne tests abasomesa baffe abalungi ze baba bategese, ate ne ku Lwokuna ku nnaku zombi zibeeramu naye ng'ebibuuzo ebiba bibuuziddwa ku Monday ate ansa zaabyo zijja ku Lwokuna, n'ebibuuziddwa ku Lwokuna ansa zaabyo ne zijja ku lwa Monday. Bwetyo tukitambuza. Tutandise era nga tujja kubeera n'abayizi baffe okutuusiza ddala ng'ebibuuzo bituukidde ddala ebyakamalirizo ebibeerawo mu November. Njagala okwebaza kampuni ya Vision Group etusobozesa okukola enteekateeka eno. Njagala okwebaza abasomesa baffe abalungi okuva mu masomero agasinga obulungi mu ggwanga agakola ebibuuzo bino oba agabiteekateeka, ababiteekateeka ne bituuka ku bayizi baffe nga byo byennyini ebisaanidde, oba abayizi n'amasomero ageekwata Bukedde PASS PLE abayizi bateekwa okuyita. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.